We bless our president. We bless the cabinet. We bless the army. We bless the leadership of this country. And we pray for the prosperity, the security, and the breakthrough of the nation of Uganda. Lord, we pray for the prosperity of this nation. We break the spirit of poverty, suffering, the yoke of struggle, earning little, working for nothing, exporting ourselves for labor. When slavery is over, but we still go and export ourselves in exchange for money-giving labor, we cancel that in the name of Jesus. Defend the nation of Uganda. Protect us against every wickedness, evil, even through politics that want to target this nation and take us backwards, that we destroy in the name of Jesus. ng'oliko ekisiraani ng'oliko ekyebe wammwe ekirondoola ofuna omusajja n'akweyambulirako obweyambululizi ozooka ombooza ebisiraani mbiragirako omuliro ebisiraani bye baakusindikira mbiragirako omuliro bye babuuka mu makubo mbirangirako omuliro abakwebakako nga tonoloko kubanga olokoze byonna bye baakwambaza faya. Tuwanike emikono gyaffe tugulumize Katonda kubanga ebyawandiikibwa byogera ti Mukama akka mu matendo g'abantu be. Olwaleero Mukama waffe Yesu Kristo ekitiibwa kyo n'amaanyi go ne bamalayika abo n'Omwoyo Omutukuvu tumanya ali mu kifo kino. Kitaffe tukwebaza olw'abooluganda bonna, tukwebaza olw'erinnya ly'ekkulu eryatunaaza eryatutukuza, tukwebaza olw'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogwayika ku lwaffe. Mukama tukwebaza olw'okusitula erinnya lyo mu kibuga Kampala. Kitaffe gulumizibwa eri buli kinoomu. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ate era osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. We pray for the prosperity of this nation, and I decree, I join faith with the congregation that is here, that nations will come and serve this nation of Uganda. Finances will come from the nations. Investments will come from the nations. And the rules, the laws that cause the nation and the people of Uganda to prosper will be allowed in this nation for people to prosper, nation businesses to break through in the name of Jesus. We break the yoke of poverty. We break the yoke of suffering. We break the yoke of trying again and again and again and not going far. We destroy that yoke in the name of Jesus. Lord, you have risen Israel from nothing and you have made it a nation. You have defended it against all enemies around them. In the same way, defend the nation of Uganda. Protect us against every wickedness, evil, even through politics that want to target this nation and take us backwards, that we destroy in the name of Jesus. Lord, we pray for peace and prosperity, and we declare canceling everybody that is speaking curses and negativity against this nation. We bless the nation of Uganda, and we say that we prosper, we rise, we will be above the nations. As we hear of other nations that people celebrate and they are proud of,
we will be proud of Uganda, and the nations will celebrate Uganda. Lord, we cover this nation under the blood of Jesus. I pray for the pastors and the ministers, the men and the women of God that have risen to cover and to minister and to break every yoke of Satan and evil against this nation. Let the anointing flow, that this nation of Uganda can be blessed, to even bless the nations. In the name of Jesus Christ we pray. Everybody say, Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, kitange gwenyigirira maaso nga mpeereza bulijjo, tukwegayiridde Katonda waffe, ebbanga eribulayo okubalako omwaka, ebirooto bye twalina okuva mu January ne tubigobako mu February, ne tubigobako mu Maachi, ne tubigobako mu April, ne tubigobako mu May, ne tubigobako mu Juni, ne tubigobako mu July, ne tubigobako mu August, ne tubigobako mu September. Tutuno tulimu October, tate tetunaba kuwanika, kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo kya Abaebbulaniya essula y'ekkumi n'olunyiriri olw'23 nti tunywezenga okwatula kwaffe, tunywezenga essuubi lyaffe, kubanga yasuubiza mwesigwa. Twegayirire Mukama wange Taata, abantu abateekateeka okuva mu muzigo mu guno omwaka, Desemba 31 obeere ng'obawadde amayumba. Twegayirire Mukama wange Taata, abantu abateekateeka okukola bizinensi ezimalako omwaka, kapito omubawe Mukama wange Taata. Okitoba agenda okugwako nga buli akawunti Mukama ogitaddeko obugagga bwo. Buli abadde alemedde mu kkubo ly'ebyamagero by'abantu bo, Taata mugyewo mu maanyi go. Watusuubiza nti olitukulembera, n'otereza ebifo ebitali bisenge, n'omenyamenya ebisibe by'ekikomo, n'otematema ebisibe by'ekyuma, otutuuse wali awali obugagga Setaani ng'abadde ataddeko enzikiza. Mukama wange Taata otukulembere, ffe tetwazze kusanyuka busanyusi, naye twazze kusinza, twazze kutendereza, twazze kuyimusa myoyo gyaffe kuddizibwa bujja, twazze kuwaayo omubiri gwaffe omusaayi gwonna ogutali mulongoofu. Wayogera mu Yoweri 3:21 nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama atuula ku Sayuuni. Kwegaridde Mukama wange Taata, buli ava wano bwe baba bamukeberanga mulwadde, agende bamukebere nga bamuwonyeza, agende bamukebere Mukama nga bamuwonyeza. Wakati mu kusinza ebizimba bibule Mukama, sumula nabaana ezibadde mu fibroids, sumula abakyala babadde n'enseke ezazibikira, gyawo infertility mu linnya lya Yesu. Wabeerewo abakyala batoola embuto ng'amaanyi baagajja wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebiro bwe biridda, walibaawo Naalongo nga yakitoola kuva mu konsati ya Twina. Ebiro bwe biridda Mukama wange Taata, walibeerawo abasajja n'abakazi abaga nti konsati eyo eddamu ddi, kubanga si konsati nga konsati endala. Twazze Mukama wange kutendereza nga tugamba nti otufudde byewuunyo. Oluyimba waliwo omuweerezaawo nti awanda Katonda abeera omulamu ne Sitaani yeewuunya bwe tukyali abalamu. Twandibadde twafa dda, naye watulekawo olw'ekigendererwa. Ebijjanga bikulondola mu birooto bife. Katonda akola enjawulo ku muwala ali wano mu bawala beewaabwe. Katonda akola enjawulo ku mukyala ali wano mu bakyala abazaalibwa ewaabwe. Katonda akola enjawulo ku bavubuka abali wano ku bavubuka beewaabwe. Katonda akola enjawulo ku basajja abali wano ku basajja beewaabwe. Nangirya nti omwaka guno agenda okuggwako nga ne yali yagamba okuva mu bulokole, agamba nkola ntya okulokoka, nkola ntya okutwala Yesu wo. Kitange nyina essaala gye nsaba bulijjo
mpeereddwa omukisa okugisabira ne wano waleme okuba waddamu okubuuza nti katonda waffe ali luddawa waleme okuddamu okubawo omuwala gwe babuuza nti katonda wali luddawa waleme okuddamu okubawo omulenzi gwe babuuza oba omuvubuka nti katonda wali luddawa waleme okuddamu okubawo omukyala gwe babuuza nti naye katonda gw'osinza ali luddawa waleme okuddamu okubawo omusajja gwe babuuza katonda gw'osinza ali luddawa abaweereza abali mu kifo kino katonda yanukula ekibuuzo ekyo kye bababuuza babuuze naye gwe gyowereza gwe lwaki tobeeranga bagundi katonda akukolera okusinga be bakugeraageranya nabo katonda akukolera okusinga be bakugeraageranya nabo ekitabanga okuba mwe mukama akikuwe nangiri ekisa kya katonda omwaka gwo katonda crowning n'engule amawulire amalungi gajje gy'oli nangiri esimu zammwe okuleeta amawulire amalungi nangiri esimu zammwe okuleeta amawulire amalungi bwebeera text message ejjenga nnungi bwebeera whatsapp ejjenga nnungi bwebeera whatsapp call naye ejjenga nnungi email zammwe zireete birungi instagram zireete birungi katonda akibakolere mu linnya erya yesu buli ali wano yimusa emikono gyo waggulu amaaso go gatumuze gyali talina kimulema nsaba katonda anyiigeko leero nga bayibuli bwegamba mu Yobu essula 12:5 nti ajjula ensozi ne zitamanya bw'azivunisa obusungu bwe wazze wano abamu ng'ozze kwebuzaabuza wawulidde nga emitwalo 2 si kinene nnyo n'ogamba kangende malirawo obudde naye ebizibu olina bingi nangeri akatonda ow'obusungu avunika ensozi ezikuleetera ennaku nga nazo tezimanyiridde kikubeeko mu linnya erya yesu kitwale kitange wangamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus kikubeeko mu linnya erya yesu kitwale